Okay, okusinziira ku mawulire agaliwo abasinga ge mutannawulira era abamu ge mutayagala kuwulira. Ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kirabika kyolekedde okubanga kisaanyizibwawo completely. Bampita kali lugambo Promax Simple MC. Seegayiriranga nk'omuntu kusharinga vidiyo eno. Wabula mbeegayiridde mbasaba n'obuwombufu bw'ekitalo nyamba ontambulize vidiyo eno. Woba osobola taginga Lwankole naye omugambe atambuze vidiyo eno. Bampita kali lugambo Promax Simple MC. Bino abasinga temwagala biwulira. Naye nze ngenda bibagamba kuba kati ge mazima. Ekibiina kya National Unity Platform kirabika kyolekedde okusaanyizibwawo. Lwaki? Oluvannyuma lwa gavumenti ya Mwami Museveni okukiteekako obukwakkulizo. Ekibiina kya National Unity Platform okusinziira ku ssemateeka y'eggwanga Uganda, ebibiina by'obufuzi bibadde nga bifuna ssente, bibadde nga funded by the government, nga biweebwa ssente okusinziira ku muwendo gw'ababaka gwe biyina mu parliament. Era emyaka gyonna gyonna egiyise National Unity Platform yayingira mu parliament ebadde efuna ssente. Now Mwami Museveni yakizuula nti NUP eri mu kukozesa ssente nze zensayininga okunnwanisa okugeza National Unity Platform mu bbanga ttono nnyo ya transforminga n'ezimba ekitebe eky'amaanyi ne NRM kyetayina. Museveni atuula ne banne bagamba tuyinza kukola tutya okunafuya NUP because yakimanya NUP okubanga estandinga yeetaaga ssente. Kyalabibwako mu kisanja ekyaggwa. NUP yakozesa bulungi ssente ze baagiwa nesobola okubanga ye-establishinga nga yeggumiza ku ground. Now towards the election gwandaba njagala owulize vidiyo eno eyinza okuba empanvumu naye nkwegayiridde njagala ogiwa obudde. Towards the election Mwami Museveni ng'akozesa parliament akwata ababaka abagamba baleete etteeka eppya mu parliament. Etteeka eryo lye baali baleeta baali basaabulula nga bajungulula ssemateeka basobole okuba nga bafiitingamu ebintu byabwe. Waliwo kye bayita IPOD. Now IPOD eno ebbanga lyonna Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yali yagaana okuyingira IPOD. Kuba IPOD yo nga yo kano kaali kabondo akamanyikibwa nga Inter-Party Organization for Dialogue. Inter-Party Organization for Dialogue kana akabondo kaali kafandingibwa ensemu nga kye baagala buli otumala okulonda akalulu baba baagala ebibiina byonna ebyetabye mu kalulu bituule wamu bikole kye bayita dialogue. Ekintu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyali takkiririzaamu ng'agamba I cannot sit and dialogue with Museveni. First and foremost ng'assa abantu bange, secondly ng'asibye abantu, ng'akubye abantu mu kalulu konna. So ekisanja ekyo kyonna Bobi Wine yagaana okulabikako mu bifaananyi ng'ebyo because buli mu kulembeze wa kibiina eyayina omubaka mu parliament yayina okubanga alabikako mu eyo gye bayita IPOD. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yagigaana. It was funded by bazungu. So one of the way to legitimize Museveni's presidency, it was to see the biggest opposition political party ng'etudde naye oba ng'eyimiridde naye awo nga wolaba mu kifaananyi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyeyagaana. Ye yakirabanga kulya mu nsi lukwe oba kulya mu bannayuganda lukwe. Era tewali munnayuganda yandiyagadde kulaba Bobi Wine ng'ayimiridde ne Museveni oba ng'amukutte mu ngalo oba nga batudde bonna. The last time we saw Bobi Wine and Museveni in the same vicinity, it was way back nga Bobi Wine yakamala owangula akalulu k'ekyaddolondozo eba it was at Makerere University. That was the last time. Tewali kifaananyi ensi kyerindiridde nga kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne Museveni. Kati gwe ssebo oba nnyaba ndaba njagala ulize ebigambo bino. Ekibiina kya National Unity Platform
kyolekedde okusaanawo. The only chance gye kiina okuba nga kisigalawo is Bobi Wine to sit with Museveni. Oluvannyuma lw'okukyusa ssemateeka, ssente ekibiina kya NUP kye kibadde kifuna nga ssente zibadde ziyamba okutambuza emirimu gy'ekibiina, gavumenti zebadde ekiwa baazisalako nga bagamba omuntu yenna okufuna ssente ezo oyina kuba nga ojoininga IPOD. National Platform yo yali yagana ojoininga IPOD. Tutuuse genda mu kalulu nga NUP yetaaga ssente bassebo ne bannyabo. NUP negenda mu kalulu nga tekutte ku ssente za gavumenti. Ne we yatuuka ekiseera nga ebintu bigisobedde, NUP yawandiika ebbaluwa ng'eyita mu Secretary General negamba tukkiriza oyingira mu IPOD. Mwami Museveni yalaba yagamba wabula ennaku ntono nnyo tugende mu campaign, mwe mwagala yingira mu IPOD mbawe ssente muzikozesa okunnwanisa. Baazannyawo obuzannyo NUP tebaagiwa ssente. National Platform ya disprovinga Museveni lwe yagenda mu kalulu mu campaign nga takozesezza ssente ya gavumenti yadde n'ekikumi. Ekimu ku byasinga okwewuunyisa Museveni, NUP tewali campaign lwale gye yamisinga. Eyo yonna gye yamisinga balemesebwanga gavumenti, magye na poliisi, naye ate era baatuuka ku venue. Ekyasinga okutiisa Museveni nti buli campaign Bobi Wine yagitambulako ate ne ttiimu ye n'atandika okwebuuza ssente zino zaavaawa. Ekintu ekyo kyamulumya nnyo omutwe na buli kati. Bannayuganda baasonda ssente bafaaninga campaign ya Bobi Wine mpaka we yamala akalulu. Now wamala akalulu abasajja bagamba bano abasajja bannaye b'amaanyi bali gumite. Bafuna okutegeezebwa nti ssente bannayuganda abali ebweru babadde basonda ssente n'abali e Uganda. Awo baleeta etteeka lya Protection of Sovereignty Bill. Era lyonna lyajja papasire kugalira National Platform kubanga teyina ssente bakripolinga ekibiina. Nga the only option gye bayinza okuba nayo okukwata ku ssente kwe kubanga batuula ne Museveni. NUP yamala nekkiriza negamba tugenda joininga IPOD since IPOD mwagikyusizza because eno IPOD abasinga bagimisquotinga. IPOD bakyusa bukyusa linnya naye ngeri organization ebibiina by'obufuzi ebiina ababaka mu parliament ebaddewo ebbanga lyonna kati gye baakwata ne bakyusa ne bagifula IPOD. Kati NUP etuuse ekiseera negamba tukkiriza oyingira mu IPOD. Kati bo baasazo ne bagamba nti tetwagala Secretary General mwe okubayingiza mu IPOD n'okulirizinga ssente, twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine in person okujja okusayininga tusobole okuba nga tubateeka mu IPOD. Ekintu kyendayira kyembirivinga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tagenda, tasobola era talikikola kulabikako na Museveni nga beekutte mu ngalo. Yemu ku nsonga lwaki nkugambye ekibiina kya NUP kyolekedde okugwa. Lwaki? Sente eziva ebweru, etteeka lya Protection of Sovereignty Bill lye baayanguya mangu mu Parliament baazisalako. NUP ebadde esigazza ezo ssente za IPOD okusobola okulwaninga emirimu gy'ekibiina, nazo bazitaddeko akakwakulizo. Unless nga NUP President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine atali mu ggwanga Uganda nga ze ye kenyini n'asayininga, they can accept NUP okufuna ssente za IPOD. Ekisinga okwewuunyisa n'okwennyamiza, ANT eya Mugisha Muntu yo yakkiriziddwa oyingira IPOD ne ssente bagenda ziwa, naye Mugisha Muntu si yabaddeyo. Okategedde? So etteeka likyukamu ku National Platform nti weebanga NUP President Bobi Wine si alabiseeko, NUP bagisibidde ekikookolo, tegenda kubanga eraba ku 11 ekya IPOD money. Bassebo ne bannyabo tuli ffenna. Are we together? Okusinziira ku mukutu ogumu guwanise ne kugamba inside the delayed admission
of NUP into IPOD. Questions over procedure, letters and leadership presence. Tewali Museveni kyasinga kwagala nga kutuulaawo ng'atuuzizaawo bamuddu awulira be nga mwabo Kyagulanyi mwali kye basinga okuwagala. Ekintu kye ndowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tasobola kera ku makya n'akola. Era gwe ssebo oba nnyaba ndaba, we are yet to see so many things happen. Kuba ye Museveni agamba okwomba ku ssente ya IPOD olina okujja n'obeera mu maaso n'abo abantu awo nemba addressinga. Tayagala Secretary General, tayagala akina Deputy President, ayagala bajje in person. Bobi Wine yabajja. First and foremost, njagala kwebuuza. Gwolowooza lwaki etteeka likyuseemu ku lasiti nti baagala Bobi Wine yekka yabajja? Otwogerere essaawa zino baatandise okukwata abakulembeze. Kizza Besigye ali mu kkomera. Lukwago ali mu kkomera. Joel Ssenyu yavudde n'agamba nti abasajja bano nawulire balina pulaani baagala kunkwata. Vice President wa Bobi Wine Muwanga Kivumbi ali mu kkomera. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yafuna waazi efuluma eggwanga n'agenda. These people so badly want him to come back. Mbu to sign asobole okuba ng'ayingira mu IPOD. Gwe alaba video eno njagala okozesa comment section. Gwe olowooza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asobola okera ku makya n'akomawo mbu akomeddewo okusayininga IPOD? So waba tasayinize kiba kitegeeza NUP tegenda kufuna ssente. Kino kitegeeza ki? Emirimu gya National Unity Platform gigenda kuba nga gikripolinga. Abasajja bakyusa etteeka era bagenda kuba nga bazibamidde mu mateeka. However much etteeka ly'okugamba nti twagala Bobi Wine in person simanyi oba lyo lyagiddemuwa, kuba bo abalala bakkiriziddwa okufuna, abalala bakyagaanye okufuna ssente. So NUP okufuna ssente unless nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alabiseeko ku butebe bulaba mu maaso awe wali Museveni nga yaba addressinga. Ekyo kyokka kimala okulaga ensi nti Bobi Wine naye afuse muddu awulira owa Museveni. Ekintu kye ndowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mitembo gwe mmanyi tasobola kukkiriza n'akamu n'akatono. Akategedde bampita kali Lugambo Promax Simple MC. Njagala onnyambo ntambulize vidiyo eno ensi emanye ekigenda mu maaso. Mubeere bulungi.